tugende mu nsonga President Museveni bwe yali ajja mu kisanja kino ekyali kijja okumuteeka mu ntebe ku kisanja ekyokutaano 2016 2021 kino ekinaatera okubeera nga kiggwako. Zijjukira bwe yali ajja manifesto basonga ku nsonga ez'enkizo ez'enjawulo okulaba bukye bagenda okukulaakulanya eggwanga Uganda. Era ensonga zino ziddiŋŋana job creation oba okutondawo emirimu, okulaakulanya abavubuka n'abantu bonna mu ggwanga Uganda, okola amakolero, okwongera okunnyikiza enkola eya National Resistance Movement okulaba nga ddala kituufu obukulembeze bugenda mu maaso okuyamba abantu. Wabula bannansi abamu amaloboozi ge tufuna ku ground gakakasa nti abantu tebaganyuddwa nnyo mu nsonga zino gavumenti ze yali etaddewo. Kati no mu Kaluka 2016 President yasalawo n'aleeta Dr. Hilary Kisanja Musoke nga asuubira ajja kubeerako ensonga ey'amaanyi oba n'ettoffaali ly'ateeka ku bavubuka bannyaffe Uganda okuyita mu projects ez'amaanyi mu foot wanise skilling abavubuka okwaliwo ne project ya skilling the girl child zonna zina offices zonna projects zaali ziteebereza oba zaali zisuubirwa mu kisanja kino okuimpactinga obulamu obw'abavubuka okubakyusa n'embeera zaabwe. Abavubuka bangi nnyo okuyita mu projects zino waliwo abafunyeemu, waliwo n'abakaaba bagamba nti sente tezigenda ku muntu wa bulijjo omutuufu, nti abamu bayita emabega ne basayininga empapula ne bakola bitya ng'ate ababali emabega bantu bakulu, bantu banene nga bagenda okufuna ssente. Case in point, issue y'emyoga wetwogera kati nti bakyagikubamu n'ebituli ne mu kikola eggwanga olukulu abaka bavuddeyo ne bagamba nti twetaaga ogikubamu ttooki. Badde bakyayogera Minisita Matia Kasajja n'abaga ate kati tweta parish development model omuluka genda funa obukadde 38 okulaakulanya abaayo emyoga gya constituency level. Naye wetwogerera kiki ekiremesa ensonga zinene okubeera nga gavumenti ereeta projects eziri formulated ku lupapula nga mpitirivu nnyo, matabuta nga nungi, at the end nga implementation abazifunamu si be bagwanidde. Katandikirewo gwekenyini Dr. Hilary Kisanja Musoke ekyakundeesezza okusooka ndoza banagana sooka balambululire President yakulonda of course mu kisanja kino era roles yakuwa then tujja kudda wali mu maaso era ndoza for accountability issues tumanye ne ssente zonna ziteekeddwa from 2016 n'okutuusiza ddala wano ssebo. Ampozi nyakwera generally abatulaba mwenna mbadde nga nzijalunye ne mbabulira programs ez'enjawulo kimanyi bulungi kituufu 2016 campaign eyo natambula ne president eggwanga lyonna nga nzijja mbasuubiza program ez'enjawulo ze tugenda okukola mu campaign nga singa President Museveni aba ayiseemu especially eri abavubuka n'abakyala nga za nkulaakulana nga okimanyi bulungi nti slogan ya campaign eyo yali yakutwala Uganda ku somehow middle class status naddala n'okuteekawo emirimu egy'enjawulo. Kuba kimanyi bulungi nti wakati mu kugenda mu maaso mu Uganda waliwo challenges of success, nti wakati mu kuweerera abaana ba Uganda ne basoma, wakati mu kuba nti abaana tebakyafa bagemeddwa, wakati mu kuba nti ku primary abaana basomera bwerere, secondary abaana gavumenti baweera, university waliwo those bursaries, population ekula, waliwo kye tuyita challenges of success oba okusomoozebwa kutya emirimu giba mitono kubanga Uganda eri mu nsi eziri mu kula. Uganda tenabeera industrialized country, emirimu gibeera mu industries na mu private sector, kubanga public sector ebeeramu emirimu mitono nnyo. Chairman wa district abeera n'abantu million naye nga alimu ogu, ow'eggombolola abeera ogu naye ate nga factory emu eya Riham wali oba factory emu eya roofings ogisanga buli emu ekozesa abantu nga 55. N'olwekyo Uganda nga tenatuukawo kyobola nti omusingi gwa president mu 2016 nakati guli ku industrialization. Twajja ne programs president yabasuubiza nyingi zetwa pilotingira mu Kampala mu Wakiso. President yabasuubiza nti ayagala kuyamba ku informal sector abantu ba wansi, kubanga informal sector eno yesinga okwemployinga abantu abangi abasoma n'abatasoma bonna mwebali. Operation yesinga omuli aba taxi, aba boda, ababazi, ababumbi, abavubi,
bano ba carpenters ab'omu Butale Toninyira Mukange abakyala women entrepreneurs abasuubuzi abali mu arcade buli category ey'enjawulo nga president ayagala okulaba bwaba kuŋŋaanyaamu abakolemu omulimu bagende mu lyo economy babenga basobola nabo okumanya nti gavumenti etufaako era walaba twatandika ne common user facility models nga president awa category z'enjawulo ebyuma ebyenjawulo eby'omulembe byetuze tugabanga wano ekibuye ensambya ababazi ebwayise mu industrial area emaganjo ekagoma ekireka ebweyogerere ebbanda enakawa erupungiri emubende ekasanda nga ajjawo abantu ebyuma okubajja ku primitive mode of production oba ku nkola ey'obujjajja eno ey'okukozesa ziranda ebyuma biri jjajja ne jjajja bye yakozesanga okubateeka ku byuma eby'omulembe ebiri digital kikyagezaako nti bw'oba mubazi yali ali ku lutalo lw'okukendeeza ebintu ebiva ebweru emmeezi eyo kati omwana asobola ogikola wano ensambya n'ogyegoma ng'evudde China ate ng'eya wano ngumu lwaki nti baali balaakinga ebyuma ebyo eby'omulembe kuba twagala kukendeeza ku import bill y'eggwanga naye embaawo zaffe bazitikka ne ziva e Uganda ne zigenda e China ne India ne bakola ne bakomyawo products at very high prices ate olubaawo lwennyini si lwe lukomawo luli lugenda mu Europe bo ne bafunamu emirimu ne gigenda ne dola zaffe ensimbi zaffe tuteeka mu container ne tuzitwala in form of raw materials so ezo program zaba zibadde very intensified mu 2016 era abantu bangi bafunyemu era essaawa zino programu eyo eri mu kugenda maaso kuba nti president agenda agula ebyuma eby'omulembe countrywide tulina industrial parks oba industrial hubs president zali mu kuzimba mu region zabiri zonna agigwanga Jumani, Arua, Lira, Gulu, Karamoja, Fort Chenjojo, Ndoroko, Kasese, Wanekayunga, Ejinja, Embale, Mbasaka, Embalala, Kabale, all the 20 zones ezikola Uganda. President yafuna ettaka eddene eka 10 minimum kwateka training centers atenga atekako ebyuma ebya training eby'omulembe then nebyokolerako nti abaana bano programs wa dollar beza skilling zoyogerako skilling the girl child and skilling the boy child kati luli kyali mu Kampala Wakiso so kyetuliko mu office ya mukyalo Lucy Nakyobe kwe kulaba nti programs zino zigenze mu region zonna kwali abantu bagamba president ali Buganda yokka n'ekigenze mu region zonna nti abaana abawala bonna n'abalenzi oba n'abakyala oba wasoma bato wasoma gendo yige skill bomala okuyiga skill ku byuma eby'omulembe genda wali mu industrial park wenyini woyigidde kati ate waliwo set endala kuokolera products n'otwala mu katale oba kola ngatto oba kusona kiwempe kino oba kukola lubaawo oba kola auto fabrication oba kubumba ebikopo kikwasa ennaku mwami Wamala ebbumba lyaffe wano tulimanyidde kuba mu buloka tuwonoona bwonoonyi naye ate n'ogamba nti ebikopo ebyebbumba naye ng'ebbumba ate wano abasuubuzi balitikka ne balitwala e China ne bakolamu amasowaani n'ebikopo omusenyu ne bagutwala ne bagujja mu Lwera ne bagutwala e China ne India ne bakolamu endabirwamu z'emmotoka ne musuubula endabirwamu z'emmotoka kati zino ze program ez'enjawulo zetwagala okulaba president zaliko ez'okulaba nti akendeeza ku bintu ebiva ebweru ng'ate bituyamba okusavinga dola zaffe okugenda n'okucreatinga emirimu mu Uganda. Bwemwe ta projects zino Dr. Mwali mutesitese okuzitambuza eri abantu bameka era sofa mu reachings abantu bameka in terms of numbers. Olwokuba nti towangambye mulamwa gwa program nti ziri jeno sagala kuwa kifaananyi naye nga program ziri entitled to all Ugandans. Oba wasoma oba towasoma kubanga program je tuliko kati ya kufixinga unemployment ya kulaba nti eggwanga li economy yalyo egena maaso kwe kulaba nti eggwanga abantu abasobola okuba nti basasula omusolo nga beyongerako mwami Wamala mu Uganda tuliweza na more than 2 million people basasula omusolo naye nga ate informal sector abantu bali bakola n'oyo omusolo mungi
naye lwaki because economy ekyali so informal nti abantu batono milioni nga 2 zisasulira omusolo gwa milioni 46. That's very dangerous. Atenga services twagala zibeere nnungi. Kakati economy eno singa president agiorganizinga n'abawa modern techniques of technology of manufacturing, nitulaba abavubuka nga bagenda mu cottage industrialization nga balina skills ezikola esuuti zino, ezikola essaati, amayembe g'ente ago ge musuula ne tugakolamu amapeesa gano, ne tukola zipu, ne tukola emidaalizo gyaffe, ne tukola emisipi waleti ne tuzikola, ezo entebe ez'omu taxi ne tuzikola mu maliba gaffe ag'ente, engato ne tuzeekolera. Economy eba erina okulinnya neba nti eggwanga ligenda maaso. N'olwekyo kati gwe mulamwa president gwaliko olaba ali mu kuzimba eddongoosezo lya maliba tanale, wali ku faamu ye Kawumu ey'omulembe egenda okukola from eddiba liri ebbisi paka ku ngatta esembayo. Tutandikira mu kitundu kino kasooka tukole ku nsimbi tukomewo kyagala nnyo Dr. Mpe ku ajatuwako ne ku costs ndowooza ensimbi in brief tutagere in terms of accountability n'abantu mu kitundu kino ekiddaako. Kasooka tukole ku nsimbi tovaawo. Wow, kitundu kyaffe ekyokusatu ekya programu esibebiro kyalina muzukulu wa Gawunga Moses Wamala, kyalina bakulu Dr. Hilary Kisanja Musoke, the private secretary president Yoweri Kaguta Museveni akola ku nsonga eza okulaakulanya oba okujja abavubuka mu bwavu ng'abawa obukodyo ndowooza ye skilling, yes in brief, n'okubagattako ettoffaali erinabatwala ate ku mutendera omulala naye nga byonna bigendereddwamu okubajja mu bwavu. Ono yajjira mu kisanja kino kyennyini yalondebwa president. Dr. tugende mu maaso wadde okyatunnyonnyola projects ze mukola, then ojja tukakasa wadde akituufu abantu abatuufu baganyiddwa, because there is that question nti abamu project muzireeta ate ne mufuna in quotes ba mafias ne muyite eno emabega ng'ate abali mu projects zennyini bantu bammwe nga omuntu alina okuganyirwa mu projects yafunyeemu. Ampozi mukulikeyo badde nkyagamba industrial hubs eziri mu kuzimbwa nga zigenda kubeera mu skills nga muno mu hubs zino mulimu ne value addition trainings oba okwongera omutindo ku bintu okusinziira ku kirimiddwa mu region eyo oba mu crops ebintu ebyenjawulo ebirimwa kwa region erina advantage bundi bujjo kokoa eyo olina okola nti tuteekayo ebyuma ebyomulembe ebikola value addition ku kokoa. Gye balima kasooli tuteekayo akasooli na mmere ya nkoko, gye balima emmwanyi bya mmwanyi. So kubanga president alina initiative eya value addition. So muze mukola mu kisanja kino nti abalima kasooli abalima kibi ebyuma ebigendayo era industrial hubs ezo essaawa zonna nga president amaze okulayira ajja kuba zironkinga. So kiki tugamba nti waliwo initiative president yabasuubiza okulaba nti industrializing eggwanga tonna bwejjadde industrializing nga totraininze value addition skills mu bavubuka oba mu bakyala, nga totraininze bantu kukola ngatto, totraininze bantu kutunga. Kibi nnyo nti n'ebbendera ya Uganda oli abadde omugamba okugigula nga bajja gisuubula bweru, esweta nayo ng'eva China, bibiso y'omwana ng'eva China. So ebyo bye bintu president byazze kati olaba nti kati abaana baze ba graduating ekololo bobadde olaba bonna kati bali mu katale bakola bayingiza sente. Omwana yali abode emmere ng'afuna 12,000 olunaku kati wali wa hamu bw'abanga teyeekozesezza buli wiiki afuna akati $15 n'abiri. Kitegeeza akoze nnyo asobola okufuna ekinaana ky'omwezi. Kitegeerekeke Dr. abantu bano bamala okusomesebwa baweebwa capital bawa of course president abadde awanga miliyoni 1 ne machine okusinziira ku kyosomye. Owengatto bakuwa ekyuma ky'ekyengatto. Owa bekale bakuwa oveniyo ne capital. Owa ekyalaani bakuwa ekyalaani kyo. Kitegeeza oyo oba ogenze amuwadde omulimu okwekozesa oba ogenda okukozesebwa. Ensimbi ezo ziriko okukakulizo zonna Dr. Tekuli ebadde nga grant. So twasuubiza nze kennyini nayimiriranga Kazindalo ne bagamba nti president agenda kuteekawo kituta innovation fund. Era okimanyi nti Ministry ya Science and Technology etandise mu kisanja kino 2017. Ministry of Science and Technology and Innovation. Ewali sente ez'enjawulo ez'abaana baffe bannayuganda abalina obuyiiya obukugu mu science abayisobola okubaako bye bakola nga naye tebalina busobozi.
bagenda ne bavetinga projects zaabwe ne babasupportinga ne babawa sente. Twalina program still ebadde egenda maaso UILP, Capital Venture Fund, sente za microfinance gye ziri, Operation Wealth Creation gye eri, Lwenzori Luweero gye eri, wazzeewo emyoga. Waliwo program za ghetto wadde oziraba abavubuka abali eyo mu nzigotta mbadde ondaba nga tubuuka emyalo eyo ne mukyala Nakyowe mu Kisenyi, Nakawa, Ebwayise, Kimumbaasa, Lipanda wa nga tugenda tukuŋŋaanya abavubuka abo batwalibwa Luzira wali mu rehabilitation ne basooka babajjamu ebidagaladagala ebyo ne tubateeka mu projects ez'enjawulo. Bulayi tukuteeba abawala ababadde beetundanga ku street okwo bonna ne bagenda ne basoma ne batandika kati beekozesa. Era ojja kugenda okukola statistics wo ng'abaana abo abaneekolera gyange bakendedde kinene nnyo ku street. Kubanga luli baali bakikola nga tebalina option yonna. Naye naye bajja ne bagamba nti munnaayi president yaleetuleta programu eno katulina naffe tuddukira. N'olwekyo kino abantu abo na beneficiaries abantu bwe mwali intending bali mu lubiriro okubeera nga mukulaakulanya kituufu bafunyemu era bakulaakulanya. Of course bonna nagambe tutagetinga ggwanga lyonna. Naye olw'okuba nti zino zibadde pilot projects bangi bafunyemu bangi tebanafunamu program tezinabatuukako kubanga olw'okuba nti resources program zino ziri very expensive zeetaaga sente nyingi. President ate luli abadde akozesa sente zize ez'omumaka ge ezikululirwa mukyala Nakyobe. Naye kati kirungi parliament yalaba obulungi wa projects zino kyova olaba nga nkugambye nti tuli muzitwala mu region 20 agakola Uganda. Era omwaka guno okuggwako n'ogujja singa si covid ono ojja kulaba nga buli katawuni buli municipality buli city tetukyayagala mwana saawa 4 abeera awo nga atambula nga talina kyakola. Genda mu industrial park osome oba okole. Okay. Njakuddewo tulabe in terms of percentages abantu mu kisanja 2016 kwanzikiza muze mukola report oba reports nemanya nti mu kisanja kino oba pilot studies omadde mukola at least over 60 or 70% or 20% abantu bafunyemu, then the remaining percentage tuswedi kwatako mu kisanja kiddako. Njakudda n'okuba touch projects endala ng'emyoga ezogeza banna Uganda kati wa Musumbu. Ekisanja kino ddala kituufu government byaleeta abantu bafunyemu ensonga z'enkulaakulana, okutondawo emirimu, industrialization, prosperity for all. Ekisanja kigenda kuggwako obirabye otya? Neyanza naso musose neneralikira nendoza nti wandeese nga spectator. Mbadde nnomuwa obudde kubanga asooka gusa ensonga. Nakyawa omuntu okutuula ku TV ng'eno natandika okulimba eggwanga. Ya kansoke mala okwanukula byayogedde agambye nti mu Uganda abantu ng'obukadde 2 be bokka abawa omusolo, the rest don't pay taxes. Dr. mpulira okunyolwa kindaga ntotegera what taxation means. Buli munnayuganda awo omusolo waliwo kye tuyita direct taxes. Direct taxes mwe muli nga gundi profit tax, mwe muli income tax, ezo direct taxes. Nebagamba nti ku sente z'ofunye sasulako percentage weight. Naye tulina indirect taxes. Indirect taxes zisasulwa zitya? Bwengula sukaali kampuni emukola ku sente zensasula, ku sente zemutunda bagisolozaako omusolo. Naye ng'omusolo ogwo eguleeta gyendize nengusasula. Actually yo company ebeera just tax collector. Era amakampuni agamu amanene gabeeramu n'abawoza b'emisolo batuuliramu ddala ti oyo ye muwoza wa musolo. Buli item etundibwa n'aginotinga ne bagamba nti akati tukubanja ssente bwe ziti zisasule. So sukaali tusasula omusolo, ku mafuta tusasula omusolo. Okimanyi bulungi nnyo nti ndoza sente zisasulwa ku mafuta bazongezza. Era ndoza ne mu budget eno bagenda kwongerako basiringi 10 ku buli lita. Kakati ezo tetwetaaga muntu kuvaayo kugamba nti bantu 10 kati ojja gamba nti amakampuni g'amafuta ge gawa omusolo naye nga bagujjawo.
bagujja mu bano ba direct consumers aba consuming ebintu ebyo. Musumanya okuwako ku gundi nga abantu abasomye economics is abantu abasasula omusolo abo kuba okay doctor wayogera ekya 2 million amuyinza obutamukanyiza nti yes abantu bonna basasula omusolo but is it enough to sustain the demands abantu kakati oyagala kunza mu taxation. No, like of course good you can taxes, dig good deep, tax, no tax omusolo omulungi guteekwa okubeera easy to collect. Omusolo omulungi guteekwa okuba easy to pay. Omusolo gwonna bwe guba nga bagutaddewo naye ng'abantu basobola okufuna we beewuuka ne bagubba oba ne bagwewoma, oyo obeera musiru oguteekawo. Kanko Revenue Authority. Revenue Authority bagamba nti Kisanja aleese container ne bakuteekako arbitrary value nti sasula million 2 noteesa nagutaddeko n'omuganda naye munenje ng'ezo nnyingi lwaki tonzigyako million 2 okay kati kulaba oti sasula million 5 gundi yiyo ne kati million endala 5 zikwate ozitwale mu kifo gundi oba oziwa omuntu gundi bw'omala ozimuwa nze antegeeze nkwe gundi yogenda osasula omusolo. So people cheat taxes kubanga ziri too unrealistic. Katunulira emisolo nga ku masanyalaze amazzi obuzzi ne bakuteekako VAT ne bakuteekako ki buli akozesa amasanyalaze asasula VAT and service fee. Service fee okay yo eyo ya company okuba nti eddabiriza kino polo zina biki naye VAT value added tax eyo gwe consumer gogisasula. Kati umeme is a collector era bwe collectinga egutwalayo. So kakiba kikyamu muganda ng'ekisanja muto wange ekisanja bwagamba nti bannayuganda tebawa misolo tugambe bwe tuti nti bannayuganda bawa emisolo naye abagikuŋŋaanya bagibba. Namugamba lwemba naye kuno muwe ekitiibwa one ng'omuntu wa Katonda ate omuntu ansinga emyaka naye njagala ekirungi gwe kenyiyo okoze categorization kakati gwe ojja wano n'osaba services bannayuganda zeoyagala babawe n'oyagala twagala amasomero twagala amasanyalaze twagala dams twagala amalwaliro are you sure ezo sente zogamba gwe ngawo ogambye odibuka from taxation sinakugamba nti ezo eziri collected oba mu direct taxes so okusustaininga budget yeggwanga kubanga okimanyi budget is ebyetaagibwa okukolebwa vis-a-vis sente zirina n'olwekyo nti katonnadda omanyi bwe tuba tusomesa eggwanga musumba kankusomese bwe tuba nga tusomesa eggwanga sagala eva gwobere ku kya gavumenti mbi sinnakugamba nti gavumenti njagala tusomesa abantu zino programu zendi mu kusoma zino programu zendi mu kusoma nki ekinazikola nsoose kudda yayogedde n'ensirika saagala agambe nti bannayuganda tebawa omusolo bannayuganda bawa omusolo naye abamu kubagusolooza babbi kyova olaba tegutuuka mu ggwanika kati bwe gutatuuka mu ggwanika nekibeera nti services tezituuka ekyo njagadde kyogera. So tugenda ku birala by'Uganda byalimbyemu. Ayogedde skilling Uganda. I've always proposed President Yoweri Kaguta Museveni talina jjajja ssente nga ye nti president yakoze kino yandibadde agamba nti gavumenti ekoze kino ku mulembe gw'abazungu nga batuwa independence n'amasomo agaasooka abantu baasomanga ebintu bibiri baasomanga amagezi ne skill. Genda mu ssomero lya Mengo Senior School ogende Deje Vocational ogende Kyambo College School n'amasomero mangi nnyo baasomesanga omwana oba wonna wa droppingira out alina kyasobola okwekolera ebyo ne babifacing out kati then baleese skilling Uganda nzije nagamba kakati waliwo amasomero agamu aga vocational kati bwoleta skilling Uganda n'ogiteekawo amasomero ago ng'ate gawa license gali registered gasasula abasomesa kati abaana baba bagenda kusomawo aye ne basoma just a course for a few good mpuliriza government kyeyandibadde ekola president kyeyandibadde akola singa abadde ayagala ekintu ekiri sustainable kyandibadde nti ministry of education after all omukyala we yagikulira n'abagaba banne let us incorporate skilling into the ministry
ebere fully government funded naye buli lwagamba nti president kati aba stealinga show abanga ye yakola ate nga talina sente neegi Dr. tumuulirize nabadde nina byenji okwogera nensalawo butakulya kirime webanga eri under Minister of Education lwaki forever ever and ever oyogera President Museveni gwoliwa president ate kati ogibeeramu otya nga ate ya ministry leka confusing abantu now skilling singa ebadde institutionalized ng'era running bwa Ministry Education nkakasa titwandibadde ne better results now naye kino ekyokugamba nti president eyo stealing show gamba nti ye yaaliwo yenume kubanga akyogedde ntukyogera nti president oli abadde agabazize naye kati parliament yamuwadde ezize ng'azijjawa ezimuweebwa parliament. Come on, that is still taxpayers' money. Zaffe ez'abawi b'omusolo ate endala nga tuzijja nambagabi ba buyambi. Nze abantu bano kyembewuunyaako nti budget yaffe eri heavily funded by donors n'amabanja buli lukya tugenda mabanja lwaki tetukola ebintu ebiri sustainable ebisobola okukola ki okutambuza abantu. Now ayogedde ku makolero ne bino ebirala kiki ekiremesezza bannayuganda okuba nti beenyigira mirimu egiyingiza ssente naddala industrialization tuyina very high cost. Bw'oba oyagala okutandikawo ekkolero ffe kati ffe twekolera obukolero bwaffe nze nina hakyalo okimanyi njaluza enkoko ntunda enkoko obutaba nti baleeta amagi ne mbaaluliza ndaba abantu abeeyiya aleeta tre 3 ozimwalulize tre 2 ozimwalulize tre 10 ozimwalulize bw'omugamba that is era omulaba baami musajja mukulu muvubuka ndeese njagala kunjaluliza n'obulaba baami ng'agezaako kyokka nga nezigenda okuliisa tazirina. Kakati tulina amasannyalaze very expensive unrealistically. Bw'ogenda ku mafuta kati ffe tukozesa amasannyalaze bwe gavaako ne tugenda ku generator on a single day generator yange esobola okunywa emitwalo 16 which is damn expensive. That is a single day. Single day. Olukitegeeza nti amagoba gonna ge nandikoze egalidde. Kati amasannyalaze gali so unreliable. Gavaako recently gayo kyekyuma kyange. Okukiddaabiriza singa salina senda mitwalo 5 mota eyajja mitwalo 5 nalino gyetumu gajokyeza kuvaako kuddako. Kakati lwakubanga tulina amakampuni agaweebwa abagwira bagaddukanye kyokka nga bannansi be ba beneficiaries tolinawo owaabira amakampuni gano. Tuyinza tutya okuddira amakampuni agaffe agatandikibwa nga n'omusajja ataasoma Idi Amin teyagakwasa bagwira ne tuba nti ate kati ku mulembe ogw'abasomi okuliko ba Dr. Kisanja mpozi ng'obwa Dr. wabuyola mu dustbin naye bw'oba nti real doctor alina doctorate ategeera wandibadde osobola okuadvisinga president it is wrong and unrealistic okuddira amakampuni agawa services agakola infrastructure y'economy ogakwasa abagwira ne banking sector naye nga mwegitwalidde. Kati kankubuulire unit cost y'amasannyalaze eri waggulu nnyo. Eggulo nabadde nva saidi ye Semuto nakomeddewo ku bodaboda ekiro naye ng'ekyamazima amasannyalaze ogalaba gayita ku bantu nga amayumba obalama maleti awo weegali. Actually natukidde ddala kumpi n'awali presidential farm awo kuba gye nabadde ngende eyo gye nagenze eyo naye ng'olaba n'oyita darkness pozi muka trading center n'obalaba nga mwebali naye gano amayumba amasannyalaze gayitawo buyisi bo bagalabanga kyabulambuzi. They cannot afford the high cost of electricity. Kati obanga ogenda nga ddala mwagala industrialization make electricity cheap tusobole okugaafodinga kwamini ne kuobotetu even webawambira nga amasannyalaze gali rayisi naye kati amasannyalaze ag'ebbeeyi abantu abasinga babba mabbi. Now amasannyalaze nga gali highly expensive
tosobola gamba nti ojja kuindustrializing eggwanga era abantu ne bwono bawa sente kati obawadde ebyalaani mpozi ng'obawa bino byakusamba busambi naye bw'oba obawa ebyalaani ebisobola okukola designs obulungi ebyamasannyalaze gali unreliable kwe gali tegaliiko kitegeeza kanange nja kukuwanga informationmanyi nze nagambye oba ompita njaga nnyo n'ompita nenzija nensomesa abantu wa webagenda okufunira mu so sagala ba misleaders when I sit with someone nga just your misleading natandika okugamba ate kugwamini kugwobote. We are not going to be there to lament every time. President buli lwayogera President buli lwayogera atandika bwati abagwira mulembe gwabali bano betwajjawo wachakola omuntu so sikudda natese ebibye byaloze gwango genda maaso naye bwotandika nze kyenjogera wenotandika ate abantu balina masanyalaze nze si musango gwange abantu babanga tebafunye masanyalaze musango gwani okikiridde president achaleyo government yagikuwa oba masanyalaze ngo government yaga kuyingiza mpozi nga nayo mpozi nga anyway kubulira azija mundiga kwa wabuli nga akabjagala sebo oyogere kitufu nzumatena kanisa gusa information chenjagala gusa information bale nja yakulira wa misleading de wa misleading okugamba nti abantu baavu musango abantu balina masanyalaze mayumba nti government mbi abantu sinagamba nti government mbi kisanja program by replaying ebyenjogedde no gamba nti muchengamye amasanyalaze high cost of electricity bwegaba mangi bwogamba otya nti high cost of electricity nga president sigwe ino kyoga president ever omuyira ayogera agamba nti alwana atekewo dams ezenjawulo amasanyalaze gasobola okuka industrialization yenyini damu zizonna alwana ku bintu bibiri interest eya banka commercial banks n'amasanyalaze era tukimanyi naffe nti ekyali challenge ogentoloza nti muteeka profitability y'aba investor baffe ekizibu ekikyali waggulu masanyalaze na interest rate. That's why esawa zino president ali mu kulwana okulaba nti ateekawo damu ezenjawulo sente zeyeewola sizizeza kukozesa makage za kuzimba damu zizino okusobola amasanyalaze unity esobola okukola zewange tukomewo musumba agenda unity esobola okukola naye bw'ojja n'ogamba buli kimu president assa amasanyalaze no teba automatic yagamba kino